Mulemye bona ne bagira nti yamulemye kakati that ekyo kyali kugamba golo yange it was a golden goal. Omulembe guno tewaliwo omanyi tewali kyali kibaddewo kitayinza kuddawo kubaawo. Buli kimu kyonna kigenda kijjayo. Tulina engeri gye tutambuzaamu ensi kwetambulira tamanyi bulungi. Kakati luli abantu bayambala ku tight nenzirabako kakati ate olwaleero zikomyewo kakati n'abandi awo nga bell bottom zidda ye maama toli mu bell bottom ekitegeeza nti zikomye. Kakati bwe ziba zikomyewo nze nina essanyu manyi nti abantu bajja kuddayo bawulirize ennyimba zino kuba tugenda kuteekamu amagezi mu kuwummula kwange n'ebintu bingi nnyo byenjize so nga ate era nina n'oluyimba olupya lugenda okutandika okuyimba nalutuuma nti financial virus kakati nga luyiyiziddwa nze naye nga luzze kuyamba nsi kulaba kakati muyinza okubeera wano nga temumanyi lwaki muli baavu kiki ekitutuusizaawo gwolowooza ogenda mugambe ebintu bingi nnyo kubanga kino mugenda nembawulira nga mwogera nembasaasira naye wona obawuliriza oluyimba lwange olwo n'obwegendereza ojja kulaba nti n'amagezi genkuwadde ojja kulaba ebintu bijjagenda nga bikyuka mu mpalampala wangisewo. Waliwo ebintu bingi naye bye siyinza kumalirayo kati olw'obudde. Gundi zino radios TVs biki n'ebirala ebiringa bigwa mu koweri bireese nnyo obugayaavu kubanga tebakyagala kuba nnyimba ezo era nga kigendererwa ekyokuzikakkanya amaanyi kubanga omuntu yagenda nga nawuliriza message nga ate nze wenzizeyo mu bindazi ekyokuyiga kinene nnyo kubanga kati nzirayo mu bantu nendaba nga ate banyumirwa nnyo ennyimba za Kadongokamu naye ng'oluusi ŋŋenze bampise ku mukolo ng'ogwo ŋŋenze kuba sinatandika kukola olw'okuba nti nkyegezesa ndabe naye badokita bakyantulira butunuulizi balabe obanga naasobola okudda balyoke bante naye kakati nze ndaba nti abavubuka bennyini oli ogenda okulya maama yanyumirwanga nnyo ennyimba zo taata yanyumirwanga nnyo ennyimba zo kakati n'apiikinga interest walaba nga ate nkomyewo lumuyimbira oluyimba lwe yawuliranga eka basanyuka nnyo. Kakati nze kyemmanyi nti omuntu waabanga asanyuka nga bw'ayiga kiyina enjawulo nene era senga otunuulira kakati muwono ensonga lwaki muyina ku mpisa mwakulira ku nnyimba ezo mu byalo lwakuba temwagala kubyogera bannyammwe ze baateekangako n'agamba tompogganira mpuliriza luyimba taata n'agamba towoggana owulidde kubanga nze nange naliko omuto era nze nali nkulira okunyola gramophone nga nenzija neneetereka bulungi nnyo nenfukamira wansi nenjinyola nejjula olufunguo netuteekamu kakati nze nalowoozanga nno mu buto ebiseera ebyo omutwe gwo gwanyumiranga nnyo nga guyimba nga gukira guti nga oluyimba lwe luyimba naye ng'ate omusajja ono baalimu gundi omu mu kantu ako akayimba omukono omutwe gwa gramophone oba ayimbira wa kakati byonna ffe tubiraba biseera bino nti ffe tukuze tuli bantu balamu kati namwe omukuze muli bantu balamu naye mbabuuza bubuuza nange abaana mwe tubakuzizza oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki naye abaana bemuzaddemu n'abakuza kulembera twagiwadde emyaka 2 era nembagamba mugulumingewo omuntu omulala agenda obba kulembera kubanga nze nga Ssebatta wendi mu myaka gyange njagala okubaako nga ndaba ekintu kyenateekamu omukono nga kitambula naye nga ndikuwendi ntudde. Tubasuubira okuddamu okuba ebisaawe ng'omugenzi Paulkafeero bwe yakuba ekisaawe eka nakisooka nzisaawe. Stable Smart Pro Uganda Limited tulongoosa ebizimbe ebya buli kika offices compound tusazeeyo kulwanyisa bucaafu mayumba gamwe
banakyewa tuze kuweereza eggwanga wowangalira obuyonjo kikulu nnyo tetuli wala nnyo tuli wano Kisenyi tu mu kibuga tunyigire ku 0752477700 oba ku 0758710236 obuyonjo kikulu nnyo tujja kubagogola